Ha! Ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kw'oli ne nkugamba nti subscribinga olikinge onyige n'akaakade osobola okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Kati olunaku olwaleero story gye nkuleetedde ye ya mwana muwala amanyiddwa nga Rema namakula. Rema kyaddaaki avuddeyo n'ayanukula abateesi. Omukyala ono ebbanga ddene ffenna tumulabye azze apostinga ebintu eby'enjawulo omuli yenna, omuli engoye ze, omuli enviiri, omuli style zonna mu bulamu bwe. Naye ng'ate ffenna tumanyi nti Rema ono twamumanyiira nti omukyala ono baamukuza bulungi era mu mukuza obulungi y'omu ku bakyala abatambala ngoye nnyimpi era ng'ono twamumanyiira mu kwambala ebintu ebiwanvu. Naye ba Facebook mongers baavaayo oba bayite abateesi ne bagamba nti Rema oyo mulaba tayagala tulaga just bigere bye, omukyala oyo ayina ebigere ebirabika obubi. Omanyi Rema naye tasemba n'abateekaawo mu bbanga ng'abantu bonna bagamba Rema oyo ayina ebigere ebitasanyusa oba ebibi. Ffe ku Projan tukuwa amawulire mangi gonna agenda mu maaso mu nsi ey'ebye entertainment. Naye omukyala Rema namakula yavuddeyo wali ku Facebook ye n'asalawo abalage mature. Omukyala ono n'asalawo abalage mature bwe yavuddeyo Rema n'apostinga obugere bwe nga w'obulaba. N'abalagako n'agamba nti muzze mwogera nze just saagala bipostinga. N'abalaga akagere ke omukyala Rema tagwayo n'abagamba nti kati muddemu mwogere. Abamu bagamba yavaamu olubuto lwa Dr. Hamza Sebunya kuba emabegakawo baamulabanga nalwo. N'abagamba nti ebyo byonna abateesi bajja kwogera. Naye ffe ku Projan Media TV tetulina buzibu na muntu yenna ayogere. Ffe tuweewaayo kubanga tukutuusaako story happeninga mu East Africa, mu Africa ne mu Uganda yonna. Likinga, commenting, subscribing.